Bannassayansi balangiridde gye bujja ssennyendonsi planet Earth egenda kuba tekyaliko bulamu era ebintu byonna ebirina obulamu living things bigenda kuba tebikyalina kifo ku ssennyendonsi anti ng'eweddeko obulamu abaffe. Ate entabwe egenda kuva ku ki? Okusinziira ku bannasayansi okuva ku Yale University, bannasayansi b'ekitongole ekiketta obwengula kinnasa mu ggwanga lya America boogedde okuyita ku mukutu ogumanyiddwa nga live science n'emikutu emirala nti mu bbanga ttono okuva kati ssennyendonsi aliba takyaliko bulamu era abo bonna abalina omubiri mpozigamba n'ebitonde byonna ebirina obulamu. Okusinziira ku kunoonyereza kwabwe kino kigenda kuva ku nkyukakyuka mu njuba. Bagamba gye bujja obulamu bw'enjuba bujja kukyuka kiyite evolution. Mu ngeri nnyangu kale katugambe enjuba eyo gy'olaba ejja kweyubula olwo nno efuukire ddala ekirala nga si yeeno gy'omanyi. Bategeezezza nti eyo gy'olaba ejja kutandika okuzimba bw'etyo egejjulukuka ennyo ate esemberera ennyo ensi olwo nno buli mazzi we gali gatandika okusaanuka n'ekinaavaamu gakalire nanga n'abagasigaddewo gafuuka ag'olutaatata nga kale tewakyali yadde empewo eyitibwa eya oxygeni oba egaba omukka ogw'obulamu. Bagamba enjuba eno tejja kukoma okwo wabula yakufuuka mmyufu. Mu ngeri nnyangu enjuba eyo olwaleero bwe tuba baakugiwa kibiina kya byabufuzi mu Uganda twandigambye nti enjuba eno ya NRM naye gye bujja mbwe enjuba eno ejja kwesogga ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Nuupu. Kale katugambe eyambala ebimyufu mpozi era nga bw'olaba abanuupu bwe bambala mbu bw'enaamala okukola kino nga yonna efuuse emmyufu ng'eringa eryanda ejja kufubutuka ekibugumo guyita omuliro. Omuliro guno ogutalisobozesa kintu kyonna kirina bulamu kuwangaalira ku nsi. Bannasayansi bagamba kino kyakubeerawo amangu ddala okuva kati mu myaka akawumbi kamu n'obukadde 3 bulambirira. Abaffe olwo abalibeera abalamu baliragawa? Okusinziira ku bannasayansi sseŋŋendo mu maazi gy'owulira mbu teyali bw'etyo mbwedda naye yaliko obulamu naye bagamba nti bw'agenda bugiggwako olw'enkyukakyuka mu mbeera y'obudde. Kyokka bw'olabira bino bagamba nti sseŋŋendo mu maazi eno giyite red planet egenda eddako obulamu olw'ennyanja oba amazzi amalamu ge batandise okuzuula ku sseŋŋendo eno. Kaakati munnange tomanya osanga sseŋŋendonsi weerigwerako obulamu nga ku maazi bukomyewo bulungi era osanga omuntu aligenda n'atandika okuwangaalira eyo. Ate era waliwo sseŋŋendo endala ezisukka mu 10 bannasayansi ze bagenda bazuula nga bagamba nti nazo ziriko obulamu obusingira ddala n'obuli ku sseŋŋendonsi. Kale nno oba oli awo omwana w'omuntu aliddukira ku ezo nga sseŋŋendonsi eweddeko obulamu. Ebyo nga biri bityo Bayibuli nayo eyogera ku njuba okufuuka enzirugavu mu nnaku ez'oluvannyuma eveemu omukka ogulibuutikira abawangaalira ku nsi bonna basiriire baggweewo. Ebyo nno ebyogera ku njuba okufuuka enzirugavu era eveemu omukka mu nnaku ez'oluvannyuma ojja kubisoma mu Bayibuli mu kitabo kya Yoweeri essula 2 okuva ku lunyiriri lwa 31, ebikolwa by'abatume essula 2 okuva ku lunyiriri lwa 20 n'ekitabo ky'okubikkulirwa essula ya 6 okuva ku lunyiriri lwa 12. Wonna woogera ku njuba eno okufuuka enzirugavu eveemu ekikka ekingi kibuutikira abalibeera ku nsi era tebalirama. Kale nno munnaffe bannasayansi bye boogera si be basoose. Bayibuli eyasooka okwogera ku njuba eno okufuuka enzirugavu n'okuvaamu omuliro ogulizikiriza abawangaalira ku nsi.
88.8 CBS FM.